era abaganda balina emize egigamba nti wano nga baabye ennyimbe Allah atutaasa abasiraamu tuleme kugenda mu nnyimbe balina emikolo gye bakola bafulumya ebitanda ne bakola ki mbu omuzimu guli nti ne babuukabuuka nnamwandu nti guleme kudda. Ontegeera emikolo egyo tujja giraba nagyo gye bakola tibagamba nnamwandu tulina okukola emikolo ne bamubuuka emmanju kati baseeka ku makya ne bajja ne bamaliriza n'edduwa naye nga lwabadde lumbe ekiro kwabadde kusamira nti era ekitanda ne bakivuunika ne bamugamba gwe wano tokyalinawo buliri bwo. Baba bagoba kaliinu erimbu ereme kukola kikudda kwebaka ku mukyalo ono kumukozesa omuzimu guli. N'olw'ensonga ebaddu balira omusomo muwanvu naye insha Allah thumma insha Allah Allah tusobozese tubuuze ebibuuzo mu musomo ogwo insha Allah tujja kwongerako ku musomo ogwo naye nga teriyo ayinza kutereeza Lubaale era tebakulimbanga nti otosobola okutereeza ebimpemeggo ebyo n'obimalayo oba waakamala kino nga kikuleetera abalala nga ne mubaana bo birinnya ne bemwaziise ejjo bajja kujja bwe muba mwaziiseeyo ku kijja eyabadde omubbi bw'anaalinnya mwana wo beba abaana bojja okulaba naye gundi famire yaffe tebadde nzibi naye ate gundi yajjeewo omuze gw'obubbi sheitaani zaamuyingira zemusamira oli gwe batta nga bba omuzimu gwate gwadda oba kaliinu ye ate yayambala ono ntegerekeka olw'omuze gw'obubbi shitaani yaamurukum ebalagira kukola ki fahshaim buwemu nga kitandika mulagira muba muli awo muli ne muganda wammwe abadde musajja mulungi ng'atandika kunywa mwenge naye ng'alimu shitaani zimunywesa mwenge naye tayagala wabula agamba n'okufuna ku tulo amala kuyiwayo ku twenge. Lwaki temukkiriza shitaani kwebaka nga tayiyeeyo ku twenge ku lw'ensonga ye yagala ennyo omwenge oluvannyuma emukkiriza okukola ki okwebaka ntegerekeka. N'olw'ensonga eyo baddu ba Allah mwewale nnyo kye bayita Lubaale era Lubaale taliiyo mu Busiraamu era kariinu teziriiyo wabula kuba kwetankulira by'otaasobole era ky'obulaba abashiriku ng'era kugirira nnyo balowooleza nnyo ku ntaana ezo kenda osimba eddagala ku ntaana y'omuntu eyafa nga yeetuza omugwa ebyo tubirabyeko nnyo nga balina be baagala okutta genda osimba eddagala ku ntaana y'omuntu eyeetuga mbu noono yeetuge era kiri kimuwaga paka bakikozesa paka wekimukola ki wekimwetuza ne mulaba gundi tabadde na bizibu naye mumusanga alikka gwaleebeeta Allah bw'aba tamusaasidde kumutaasa kubanga eddogo terituusa bulabe ku muntu okuggyako era ku lw'obuyinza bwani mulimu Allah baataasa n'atekikola nga naye buli kiseera awulira ayagala kwesuula mu mmotoka naye nga naye tamanyi awulira ayagala naye nga kiba kiri abantu bye batankuula oluusi bye tutomera mu makubo oluusi abashiriku bye batukola kuba eyo tetunnatuuka ku ddogo bannaaye saagala mugende wala tuli ku kintu kye bayita alqarainu kye bayita Lubaale. N'olw'ensonga eyo twewale okubeera nga tutankuula kye bayita Lubaale tetujja sobola kumalako nabyo era tetusinza ekiyitibwa shitaani kubanga shitaani ekwana mikwano gyayo emirala nagyo n'egigatta. Ng'oyinza okugamba nti tujjeyo ekikulekule kimu ne kifunayo omukwano mulala ne kifunayo emikwano egy'enjawulo okwekanga nga biweze. Bebo bowulira yagenda kuleeta ddagala yaleeta ebintu byatasobole bine bimala ne bimwetankuukira ewaka ne bitandika okutugumbula abamulirwana kubanga mwajjiramu ebyeffujja ate ne bikwanayo ebirala ebyeyita ku kkubo nga ffe abantu bwe twesanga ne twekwana ogamba gundi kati oli oti oviirako naye eno ffe gye tuli walungi nga bijja mu nnyumba yandi wabiteekamu nga nabyo bibireeta. N'olw'ensonga eyo tubeere nga twewala nnyo okubeera nga tugwa mu nsobi ezo insha Allah. Tunaagezaako insha Allah olw'ensonga eyo tubuuze ebibuuzo mu musomo ogwo kuba tetunnatuuka mu
misomo giri gyennyini wabula njagadde kubasomesa ku ekyo olw'okuba kirajanya nnyo bannayuganda era kitibodda nnyo bannayuganda era bababbiddemu nnyo abalala bavudde ebweru ne bababba wano basigadde ku ziro tubalabyeko nga bamulimbalimba olina Lubaale weewamwe olina omutereeza okutuuka omusajja yagenda e Iraq nga zini ssente obukadde 10 n'abeera ng'akedde ku makya ng'akozesebwa bukozesebwa tubalabyeko ffe nga babadde mikwano gyaffe naye nga babalimbira mu nnimba eyo eya Lubaale paka bwe bababbye ssente ne bazimalawo ate n'abakiriku bennyini ne bakozesa n'emizimu gyabwe kubanga gw'oba tonnakyama wakaawe ogwo omuzimu pasita yennyini ogwo omuzimu gw'oyo Karinu gy'asoma kubanga yaba ne gashiitaanize balina nnyo emisambwa kyakozesa ne kigenda kibuuza guli omuzimu kati gw'olaba kugamba bikufaako pasita ayogera balina eŋŋombo obawulire eyo nga boogera pasita akugamba simanya n'ebintu bye wakoze nga teyakulabyeko balina mishiitaani zaabwe zijja ne zibuuza guno omuzimu gwo nga gwe waakakyama ku kyaki oba waakakyama ku ssabo oba waakakyama ewaseeko omushiriku yenna alimba nti ajjanjabisa busiraamu nga bwe bwalagira naye ng'alina amajini simanya alinayo amajini amasiraamu nga sheekhe gaakozesa era otuuka ewa ayinawo akakazi oba ayinawo akalenzi oba abaawo n'akavubuka nga kalinnyibwako basheekhe bazze tegerekeka ebyo byonna tubyewale baba basoma nga basinziira ku kara enuyo eno gy'olina insha Allah tubuuze ebibuuzo mu musomo ogwo gwennyini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.